Kale bino bye bimu ku bintu ebirwanyisa abakulu okubeera nga bayiganya abantu abamu eno mwanyi. Kino kye kijja ekya Juma Mukiibi, taata w'omugenzi Moses Katende. Bakugamba nti yazaalibwa mu 1902 yafa mu 2006. Ekitegeeza yafiira ku myaka 14 yali atwaliriza. Nze neebaza mukadde wange Misi nti jjajjange oyo yafiira ku myaka gyali 15. Ekitegeeza yali abanjako neziwerako. Kale ono ye omugave azaala Moses Katende. Moses Katende ye yakuyimbiranga Mpanga, era Moses Katende ye koloneri mu kadongo kamu Super Singers. Ndi ku kyalo Magogo kati ono yazaala Moses Katende ne omwami Ali Katende n'abalala nga waliwo ali ye Nalweyiso, Jaliat Nalweyiso, kati abo be bamu. Kati wano wennyini era wendi bagenda tukyusaako batulageko wano bano Moses Katende era baavaamu. Moses Katende ono bamuyita Salimu Semakula. Salimu Semakula ono ye jjajja mwami, oba ono ye taata wa Mukiibi Juma. Ono yazaala Mukiibi Juma akuzaalira Moses Katende. Kati wenzira wano waliwo ono ntegeddeko nti bali mu nteekateeka ez'okubanga badaabiriza ekijja kino. Ono ye mukadde jjajja mukyala azaala taata wa Moses Katende. Pozi erinnya ongambye yani? Ye Salama Nantume. Ab'Embogo muliyo mutya? Ekitegeeza ab'Embogo Moses Katende yali abayita kojja. Kati yono Nantume azaala taata wa Moses Katende. Kati oli muganda wa Moses Katende ebyo oli muganda wa taata wa Moses Katende oyo. Yazaala abaana basatu. Ono yazaala abaana yazaala abaana basatu. Oyo n'oyo n'omukyala tali yafa bamuziika eri yafa. Okay, kati ekirala nti omukadde Semakula bazaala abaana baali basatu. Bazaala ono ne bazaala Moses Katende n'omukyala omulala naye yafa nti Namakula ye nti we yafa bamuziika ewabba. Ndowooza kyengenze nga nzuula wano nti okuzaala si kwa jjenjeero, tebazaala nnyo. Simanyi oba kyenjogedde kituufu, naye Muzeeyi Ali ayinza otutereezaamu kubanga ye akimanyi. Kubanga otunuulya Moses Katende we tubadde tunyumyamu era naye batulaze nti abaana balinga bameka nga basatu. Ate kati wotunuulira ne bano ba mukadde era nabo abaana nti bazaala basatu. Kati Moses Katende nti nabo bazaalibwa kumpi nga basatu. Ekitegeeza okuzaala kwabwe oba kuli mu famire oba Muzeeyi mwakozesa nkola ya kizaala gumba. Simanyi kubanga nange wendi nyina abaana. Nkyali n'abaana ngwe yaneganye abuddeko. Nkyali n'abaana abawala bana. Ozi n'olubuto olwokutaano. N'abaki? N'abalenzi bandibadde babiri. Naye omu yaneganye. Kitegeeza okugira. Kati kino kyenzizaayo ffe mwe abaalaba puroguramu yange we nali erutoma ew'omugenzi Francis Bukenya eyakuyimbira entumbu ey'omugoowa nti nabo okuzaala era nabo bazaala kitono babiri omu basatu. Kati yeno famire. So kino kye kijja nga era woolaba nti basajja Muzeeyi Katende Ali afuddeyo nnyo okubeera nga ekijja kino kirabika bulungi, nti bafaayo okubeera nga kisobola okugira, kubanga ffe we tubadde nga tujja tetwalaga ti olunaku gindi tulijja wano nti oba batereeza mwezi guwedde. Ekitegeeza on a monthly routine
bafiisa obudde ne babanga balongoosa ekijja kino. Nkubiriza abantu ffena gye tuli bannaaye ebijja byewaffe tubifeeko nnyo. Awo emirembe we giri oba okubonaabona kwaffe we kuli. Omuntu abalina enzikiriza zino empya agenda kugamba nti nga mbonaabona ntya mbu bali babeera baafa. Naye ng'ate munnange zinaatuuka enaku nga ziizo ogenda otambula ate ogende ku bijja ebizungu enamugongo nga bino ebibyo gye wandisoose nga bikukwatako nga yo tosobodde kubeera ng'okola ki ng'ogendayo. Kale mbagamba nti programu eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba twalayo omukyala abeere ng'asobola okubeera nga afuna ku byambalo. Gendayo gwe kennyini ofune ku byambalo oba ofunire oyo ebyambalo asobole okubeera omunayuganda anyumye obulungi. Amaz Closet for Tops and More abo bali ku Ham Shopping Grounds edduuka liri 252 ogenda kubeera nga weefunira engoye ez'enjawulo. Tulina B is a Hotel and Bar bali Nsagu, then ne tubeera ne Chikaya College and Vocational School abo badde ne Boarding Arts ne Sciences. St. Mike Education Center bali Kiwanga Mukono, then ne tubeera ne essomero lya Twinex International Plan B Records. Gwe yeetaaga ennyimba za kadongo kamu nsanga ekasubi ku basooka kwa Vula Stage. Kale bantu bange olunaku olwaleero kyenkana bwenti bwendabise nga ndi wano ku kyalo Magogo ew'omugenzi Moses Katende, ndi ne mukadde waffe Ali Katende, muto wa Moses Katende. Ono yeena abakiibi ndowooza ajja tukubira endongo ono. Katusabe Katonda. Owulidde? Ajja tukubira endongo. Naye nno seba amazina naye amaganda naye agamanyi weyanze. Kale njagala okuba endongo, owulidde? Nawe oyimbanga ebintu ebyamakulu, owulirizanga ennyimba za muzeeyi, osabanga ennyimba za Moses Katende n'oziwulirizaamu n'ensisenako n'ez'abalala n'oyimba ebintu ebyamakulu. Bangambye ozina amazina, saagala mazina gali ga kwemansula. Bagenda kuyigiriza amazina malungi. Kale ono ye nti yali muzinyi w'amazina. So kino ekya entertainment kiri mu family okubeera nga basanyusa abantu. Kale bantu bange nze olunaku olwaleero bwe ntyo bwendabise. Gwe anyumirwa bino byenkola osobola okusponsoringa mu ngeri yonna gy'onooba osobodde. Weebale naye si mubi, naye lwakuba oba olumu amenya ate siinange nja mutwala ky'onaaba okoze eki bagamba waggumbulizi kyalina kyawa munywanyiwe, naye lwakuba oba olumu waliwo ekibeera nga kisukka. Bino ebintu tuteekamu obudde bungi muzeeyi yonna gye tukunoonyeza. Tutuuse ku kyalo ekyamazima nga tetumanyi nawa we tugenda kutandikira, naye twerekereza etuba kubanga kubadde kutuuka batusoose tulaga wali si we waba mukiibi Jackson wali ku bbaati erimyufu awo wetusookedde ate olwo ne tujja nga tubuuliriza kubanga ndowooza bagenze eri mu kuziika nga tewaliiwo muntu. Oli omukyala yatulagiridde nti wano ate mbadde nakavaawo obudda ate era ekyomukisa omulungi waabadde atuwa omuntu anaatuusa n'atuteekako chairman. Mwebali kulonda chairman ow'omulembe. Kale naye okay yali assistant ati era abeera naye kale akalulu katuuse muzeeyi. Tugenda akola tutya akalulu kali akajja ati akalulu akajja kyama kyange kyama kyo naye tulina okukyusa ensi for a betterment. Tulina okukyusa ensi bano abaana okubeera nga beesimira mu nsi eyaabwe. Tulina okusaawo ku kyenji kubanga kye neekakasa obulungi nti gwe munono we yafiira omulala yali yakatukwata mu bukwasi. Kale bantu bange bino ebyo bibadde byama byaffe, woba obiwulidde kiri gy'oli naye nga bwe tutyo bwe tulabise katuve ku kyalo Magogo. Tuyinza okweyongerayo tulabeko ne Aloysius Kabugo naye oba agenze ku lumbe. Kati yawira kusaawa zino abeera buwe bw'otuuka e Kabaala mu ttawuni
buguze wa Luzias Kabugu bajja kugamba nti kwata boti ngatuuka. Okay. Kale bantu ba kosanga wa round ennene. Kale bantu bange. Bwenti bwendabise nga ndi ku kyalo kino. Mubeere bulungi mweraba. Ama's Closet, fetch yasinzo kutusaka ebyambalo eby'omulembe. Okuva China, omulizi tops, skirt, office pants, legging, n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252, ne 099, okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center, opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala, edduuka ly'osookerako ku kkono. Lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa. Ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records. Tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.